Essula y'e19. Awo olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira n'ayuza ebyambalo bye ne yeesiiga evvu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. N'atuma Eriyakimu eyali ssaabakaaki ne Sebuna omuwandiisi n'abakadde ab'oku bakabona nga bambadde ebibukutu eri Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi. Ne bamugamba nti bw'atyo bw'ayogera Keezeekiya nti olunaku luno lunaku lwa buyinike era lwa kunenyezebwa era lwa kuvumibwa. Kubanga abaana batuuse okuzaalibwa so tewali maanyi ga kuzaala. Mpozi Mukama Katonda wo anaawulira ebigambo byonna ebya Labusake kabaka w'e Bwasuli mukama we gwe yatuma okuvuma Katonda omulamu, era n'anenya ebigambo Mukama Katonda wo by'awulidde. Kale yimusa okusaba kwo ku lw'abo abasigadde. Awo abaddu ba kabaka Keezeekiya ne bajja eri Isaaya. Awo Isaaya n'abagamba nti bwe mutyo bwe mbamugamba mukama wammwe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti totya bigambo by'owulidde abaddu ba kabaka w'e Bwasuli bye banzivodde. Laba, n'ateeka omwoyo mu ye, kale anaawulira ekigambo n'addayo mu nsi ye, nange ndimugwisa n'ekitala mu nsi ye. Awo Labusake n'addayo n'asanga kabaka w'e Bwasuli ng'alwana ne Libuna, kubanga yali awulidde ng'avudde ku Lakisi. Awo bwe yawulira nga boogera ku Tiraka kabaka w'e Esiyopya nti laba atabadde okulwana naawe, n'atumira nate Keezeekiya ababaka ng'ayogera nti bwe mutyo bwe mbamugamba Keezeekiya kabaka wa Yuda nti Katonda wo gwe weesiga takulimbanga ng'ayogera nti Yerusaalemi tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Laba, wawulira bakabaka b'e Bwasuli bye baakola ensi zonna nga bazizikiririza ddala, naawe olirokoka? Bakatonda b'amawanga baabalokola abo bajjajjange be baazikiriza, Gozani ne Kalani ne Lezefu n'abaana ba Edeni abali mu Terasali. Kabaka w'e Kamasi ali ludda wa? Ne kabaka w'e Alupadi ne kabaka w'ekibuga Sefavayimu, ow'e Kena n'ow'e Yiva. Awo Keezeekiya n'atoola ebbaluwa mu mukono gw'ababaka n'agisoma. Awo Keezeekiya n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'agyanjuluza mu maaso ga Mukama. Awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, atuula ku bakerubbi, gwe Katonda, gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi, gwe wakola eggulu n'ensi. Tega okutu kwo, Ayi Mukama, owulire. Zibula amaaso go, Ayi Mukama, olabe. Owulire ebigambo bya Senakeribu byamutumye okuvuma Katonda omulamu. Mazima, Mukama, bakabaka b'e Bwasuli baazikiriza amawanga n'ensi zaabwe, era baasuula bakatonda baabwe mu muliro. Kubanga tebaali bakatonda, naye mulimu gwa mikono gy'abantu, emiti n'amayinja, kyebaava babazikiriza. Kale nno, Ayi Mukama Katonda waffe, tulokole, nkwegayiridde, mu mukono gwe obwakabaka bwonna obw'ensi bamanye nga gwe Mukama Katonda, gwe wekka. Awo Isaaya mutabani wa Amozi n'atumira Keezeekiya ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti kubanga onsabye olwa Senakeribu kabaka w'e Bwasuli nkuwulidde. Kino kye kigambo Mukama ky'ayogedde ku ye nti omuwala wa Sayuni atamanyanga musajja akunyoomye, akusekeredde, omuwala wa Yerusaalemi akunyeenyerezza omutwe. Ani gw'ovumye, gw'ovvodde? Ani gw'ogulumirizzaako eddoboozi lyo n'oyimusa waggulu amaaso go ku mutukuvu owa Isirayiri? Ovumidde Mukama mu babaka bo n'oyogera nti nninnye ku ntikko y'ensozi n'olufulube lw'amagaali gange ku njuyi ez'omunda eza Lebanooni, era nditema emivule gyako emiwanvu n'emiberosi gyako egisinga obulungi, era ndiyingira mu kisulo kyako ekikomereddeyo mu kibira eky'ennimiro yako ennyimu. Nsimye, nywedde amazzi ag'abannaggwanga, era ndikaza n'ebigere byange emigga gyonna egy'e Misiri. Tewawulira bwe nakikola edda, ne nkibumba okuva mu biro eby'edda? Kaakano nkituukirizza, obeere wa kuzikiriza bibuga ebiriko enkomera n'obifuula ebifunvu eby'amatongo. Ababituulamu kyebava babeera n'amaanyi amatono, ne batekemuka, ne bakeŋŋentererwa, ne baba ng'essubi ery'omu ttale era ng'omuddo omubisi, ng'essubi eriri waggulu ku nnyumba, era ng'eŋŋano ekaze nga tennakula. Naye mmanyi okutuula kwo, n'okufuluma kwo, n'okuyingira kwo, ne bw'ondalukira.
kubanga ondalukira era kubanga essukutti lyo lirinnye mu matu gange, kyendiva nteeka eddobo lyange mu nnyindo zo n'olukoba lwange mu mimwa gyo ne nkuddizaayo mu kkubo lye wafulumamu. Era kano ke kaanaaba akabonero gy'oli. Mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogwokubiri ekyo ekikivaamu okuloka, ne mu mwaka ogwokusatu musige, mukungule, musimbe ensuku ez'emizabibu, mulye ku bibala byamu. Awo ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda balisimba emizi wansi ne babala ebibala waggulu, kubanga mu Yerusaalemi muliva ekitundu ekifisseewo, ne ku lusozi Sayuuni abo abaliwona. Obujja bwa Mukama bulituukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera ku kabaka w'e Bwasuli nti talituuka ku kibuga kino, so talisasaayo kasaale, so talikyolekera n'engabo, so talikituumako kifunvu. Mu kkubo mwe yajjira omwo mwaliddirayo, so talituuka ku kibuga kino, bw'ayogera Mukama. Kubanga ndirwanirira ekibuga kino okukirokola ku bwange nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Awo olwatuuka ekiro ekyo malayika wa Mukama n'afuluma n'atta mu lusiisiro lw'Abasuuli kasiriivu mu 80,050. Abantu bwe baagolokoka enkya mu makya, laba bonna baali mirambo gy'abafu. Awo Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'avaayo n'agenda n'addayo n'abeera e Nineeve. Awo olwatuuka bwe yali ng'asinziza mu ssabo lya Nisuloki katonda we, Adulameleki ne Salezeri ne bamutta n'ekitala, ne baddukira mu nsi ye Alalati. Esaladoni mutabani we n'afuga mu kifo kye.